osanga girlfriend wo gwe simanyi ne mugamba waliwo guy akuwa sente weziti omuweeko. I take club feelers mu mabaala nga at least ntuta abawala nga 15-20 agenda funayo abalenzi ababagulidde ku mwenge yagenda kukula kati ngana nga mpayo kasente nga mbeera waawo avaayo ng'abeera enjoying kaso actually sinagamba oba omuwaddeyo transport ngenkyagamba thank you Shiro indirectly bo bali tamanyi nti obatunda bali tebakimanyi nga bonna bajja mu Kikoni mu Kikoni banda ebyo ebintu nabikola kuva dda nemala newona senguka okudda ekikoni nensigala nga mbikola kati ate ekyambogo we nakoleranga abangi waliwo natuuka nga ntwala ne costa ng'ejjudde n'ogiwa mu bbaala naye obubbi bw'engoye buli bwebu n'enika ziba zibba nyuma bulwa nti obulabiko obulungi obeera nga alinaka Airbnb olunaku lwafunye client nga yeetema nga alinya omuti olesa akantu bulijjo ng'alinya omuti nga bano beegazaanya nga bano bayutilizinga era n'otugoye twale kati abeera ku stand by naye kalina bakakulusanya boyfriend alabika akakulusa yalabika akwateni omu akakulusanya akakola atya Chiro how are you oli bulungi sibeka penso kani mama kaluddeyo nedda ezimu qualities eziraga nti boyfriend tafaayo kano kapenso kolaba kakamalayo wiiki emu kikinga kavuddeyo ma naye kalina bakakulusanya boyfriend alabika akakulusa yalabika akwateni omu akakulusanya akakola atya alabika manyi lwaki tusibala omubraids nawe ozisiba manyi lwaki nzisiba ayagala nnyo embalaasi kabalasi so watakwata ku nviiri tamanya watakwata ku nviiri kuba teguggwa wange oyo boyfriend wo tuliko that Truth Media, just go subscribe, like, follow. Lero nino omwana wo mu Kikoni asula mu Kikoni simanyi kye kimusuza mu Kikoni nga yamala osoma naye alemedde mu Kikoni mu rentals. Oli mu hostel mu rentals? Oli mu rentals? If I'm done with school lwaki babeera mu hostel? Ate osobola okusigala nga hostel ogisasula ng'obeera mu ani agaana? Nze atabeera mu hostel nga nkyasoma lwaki mangi beeramu nga bana walimala mu gundi mu rental? If I must say, nze nali nga mbeera waka nga nsoma. Kati ate w'omala okusoma ate n'ogenda mu Kikoni mu rental? Nengenda mu Kikoni era nga ki ekikutwala ate? Era bw'obisikasikamu ninga akyali waka naye nga ndi mu Kikoni. Oli mu Kikoni? Yes. Kikoni kigamba ki? Ekikoni tekirina buzibu. Kikoni musinga mbaana ba university, right? Exactly. Balinga percentage? If I must say like 85 or 80. 80% baana ba university. Mulimu abamala ne basigalamu? Yes, mulimu abamala ne balemeramu. Ekikoni okimanyi, ekikoni kitambuza obulamu obeeraawo ng'obulamu bugenda mpola mpola naye ng'oli mu Kikoni. Bukitambuza buti? Soka olindeko, soka ombuulire Kiro. Kati ekirungi ekiri mu Kikoni ndowooza lwakuba nti life is a bit cheaper, you can maintain yourself. Naye oba nga akasente oba keeyongeddemu katono ng'otandise okukolamu ku busente bwo obeera era osobola okwebeezawo naye nga more expenses you spend like a student and unlike omuntu ali ebweru ng'atandise okukola. Temutwala space y'abaana abasoma?
beeyiye kubeera ndaba mulimu amayumba so oba tonoonyeza nyumba yakubeeramu space katugira tugitwala we are utilizing it kuba tumayo omugaso gwayo era n'ekirala batuli ekindekamu olwakuba ninamu ka business era nga bw'omanyi omuntu osobola mala kusoma ate n'obeeraawo ng'ate osobola okweyiyizamu furniture kati mu bana ba university furniture omukozesa bamugula abo abaana bagula bumeeza maridad butebetebe busingle seaters 2-seater omwana ateekamu karento ke ne kanyuma nalako kakolera mu byayagala n'atandika okukakolera ate obwo obunyuma burenti obulabika obulungi obeera nga alina ka Airbnb omwana akola akarento ke n'akafanishinga bulungi munkwate bulungi ndibba wano business idea abamu kumwe temugimanyi waliwo abagikola oli akola bulungi karento ke n'akateekamu obutebe bwe akatanda n'ateekamu maridad mu kikoni bukateni n'ajja ne tumuwa obulungi I know someone nga akyasoma yes yakikola ng'akyasoma okuvanga ka business kakula nga kati abantu wakakwasa Airbnb kati olwo ye n'asulawa of course aba bantu even abali mu business ya Airbnb tebakola buli lunaku so olunaku lwafunye client nga yeetema nga alinya omuti olesa akantu bulijjo ng'alinya omuti nga bano beegazanya nga bano bayutilizinga era n'otugoye twale kati abeera ku standby ebeerawo abeera ku standby naye nga just kutambuza bulamu nga student nga abaana naye nga business weeri eryawo bwagira kati olw'omuti naagulinyira wa boyfriend wa mukwano gwe wayagala nga sometimes era mukwano gwe oba of course oba ne boyfriend oba osobola ogendayo naate boyfriend wo wategera nti mwekyo abaana akuwa kasente oba olina okukakweka n'ogamba mukwano leero kanzije nkukyalireko ndowooza waati wabeera alina okukola n'agamba I miss you so much. Gwe business ezisinga mu kikoni business ezisinga mu kikoni za byakulya nnyo naye era mixture byakutabulatabula abalimu ab'ebyokulya batunda bu snacks like quick foods bu stationery nabo obugoye ndaba beeyongedde bu boutiques naye nga butunda bu second hand clothes naye ate mwabana abubeeramu nga beetega bwetezi nze simanyi naye ndaba obwo business bungi mu kikoni bwe kuba kwetega salute olaba bulinnya ndaba bweyongera ogenda olaba kali ka building kataddeko ka boutique sometimes osanga nga karumu kenkanawe kati naye omwana alinamu obukadde bwe bu sweat fancy buki nga yeeyiyiza okwo gwe njagala kukyalirako kikoni nyumyeko n'abaana baŋŋamba rentals zino abaana lwakuba nti obalinyisize ddala n'ozituuma Airbnb naye abaana bazikolera ddala emirimu bambi zikola because wemba nakyerabiddeko nze nganze kitegeeza gye kiri n'abalala besimanyi banze gwe nalaba ng'ayagala kudaabiriza karumu ke nagenda anyumiza kati wano oba tokikoze wooti bwenfunayo omuntu akunyumiza nga tategedde kyakunyumiza naye nga kyekyo kyabeera olwedde aba yalina bwe yakirabye kati kantandike nagamba nange kantandike kati nagamba atya wano wakolaki wano wootaterezawo bwoti wenafuna client agenda kwagalawo era omanyi abo abantu abaleeta obuwala tugambe mu hostel abayagala bamulabewo nga ye wakabi tabalina oteekayo ebintu nga class eyo ne balekitara gye bagumalira n'abaana siri sure naye
siri sure naye kali ka room engeri gye twakatereezaamu ne lecturer asobola okimalirayo naye ate obwo oburentals engeri gye ndowoozamu nti lecturer ayinza obutakolerayo eyo ba students nabo babaamu bangi so biyinza oyitaayitana awo bashuga daddies bajjamu nnyo ndowooza kiyinza okugwayo ng'ogamba ate ono aleesaanira ero nga temumumanyiko campus mukafo temumumanyi ng'omanya omanya ono yasombye embaaya bashuga daddies mbayita abaaya ono yasombye embaaya nga mama wamukawo erinnya ebbi ono yasombye embaaya naye era omuntu anaasomba sugar daddy obeera omulaba n'ataamusomba obeera omulaba mubalabira ku kintu naye bwaba sugar daddy abasomba kilaasi ye bano abagala okwerabaalabawo nga ne ku campus obeera olaba nga ba students bane tebamukwana nga bayinza okubeerawo nga mikwano gye tebamukwana friendly naye nga tebamukwana nze bino ebintu awamu mbyogera kuba nasomera Kyambogo ate mbeera Makerere so I've been in students for a very long time ndaba nga kino ekintu kiri mu campus eri ate kiri ne mu campus eno ogenda olaba nga aba students balina obuze bwabwe obufaanaganamu kati Kyambogo terimu ebyo bya gundi byaba lecturers kuma baana gundi nga baagala balya max biki ebyo the only experience I have is sicha kulya mwana naye bana abaana abeefuula abagezigezi ennyo nga ayagala challenging lecturer waliwo omwana gwemanyi bamuwa 49 for 3 retakes nyanga bamuwa 49 ng'oyo omwana ye buli watuuka mu klaasi ayagala challenging lecturer I must say he's an intelligent guy but waliwo exposing a lecturer nti nze nkuli ahead manyi ni I know kati ga lecturer man nagamba nze marking 49 ng'abuza only ng'amulekerayo kamu era bakikolamu ne short movie ne bagituma why did you give me 49 oyo mwana kale mugezi is a filmmaker mugezi era ne womulaba manyiiro kekamutuusa ku ekyo ndowooza kyekyo naye nga ebintu byabitegeera era kyemanyi outside life abeera successful so ebyo byaba teacher kudduka n'aba student lwa max tebiriyo ebyo such encountering-ako tewakiwulyako yadde nze sirinawo nakifuna naye nga wekiba gye kiri ate kubanga nalabako nga bagamba simanyi lecture ekyambugu nga bamutadde mu mawulire bamusibye biki naye nze nga nze kitegeeza gyebiri ne mu mikwano gye tewali kikyatuukako kwetegaba lecture just lwakuba nti department yaffe yali ntono then nakola performing arts and you know there are a few students abakola performing arts tubeeramu nedda ogenda kubwa nno nange ndi mu entertainment si musiru ddala performing arts ate bachelors yes ekuswaza tenswaza era kyova olaba ne bwoba togimbuziza gikugamba nze tenswaza abaana basoma mwasoma nga temulowooza bidongo ebidongo era kale ate mu budde bwa campus ze ekidongo wekyambeereranga ku mutwe w'ekiti nga buli kyobeerawo era okimanyi naawe nzijukira n'ofata balamu ng'amufata biki ng'oyagala kugenda ku bidongo nzijukira nga mumpitiraitiramu awo ng'ebidongo mbikwasiza ddala maanyi nga ng'oyagala kusoma theory nga ne practical era nakikola nga nsoma wenteekako practical wenteekako theory nga mbigatta balancing the boat bantu mmwe namwe
Gwe tewakoleyo ka Airbnb akako? Nga bwe nkugambye nze nga ndi ku campus nali nva waka. Era ate ekyandeetera okubeera nga nva waka nga newala njala ya ku campus. Njala yereetera abaana okutuuka njala era bw'olaba omwana w'oku campus akugamba mukwano nkwagala malayo wiiki nga tolina ky'omuwa. Abaana enjala we baluma. Era mukwano gwo aba campus n'agamba girl I'm in love. Mugambe first eat. Enjala ebakozesa ebintu abaana b'oku campus n'otunuulira omwana n'ogamba ono teyandikoze kino. Naye nga hanga nga yekikozesa. Ekitegeera era yebatwala ne mu bikolwa ebirala. Era ebirala. Mostly abawala ebintu ebisinga babikozesa njala by the way. Njala kulya wagala kukola ku manicure byebyo just otuntu otutinitini tolaba nti omuntu tetulina mwema zaamu. Nga totomazaamu abaana b'oku campus. Kati wali natuuka n'ensooka mbitunuulira kubanga waka bangamba sooka ove waka for first semester olaba nga osobola okugenda. Nga leti wange ayagala nze mbeere mu hall naye nga nze ndaba okubeera mu hall nga nfa ki at least mbeere nga nva ewaka. Bwe nalaba nga first semester ewedde nga biwedde bulungi naye nga mbuwaayi kaneebeerereyo kanabeerera ewaka era nabeerayo nga olwo nga bakwano bo gwobayamba oba nga nabo nga nabo nze saalina nnyo mikwano nga gisula mu hostel mpoziko ba OGs bange naye nze bwe natuuka campus nafuna mikwano mipya so nga abasinga be banobe tugenda wamu mu restaurant okulya ku lunch era byakweyiiya bwe batyo. Tusooke tuddeyo mu Kikoni kuba kati mu Kikoni gy'obeera ensi embeera ogiraba engeri gyetambulamu eri abaana abawala. Yeah, true. Embeera y'Ekikoni ngiraba naye kyeki abaana kyebasinga baddusa mu hostels kuba abaana tebakyagala kukola mu hostels bino baagala rentals. Hostels ezimu zibeerako like nga rules. Babafuga nnyo. Nga babafuga nnyo ng'ate mwena mubeera mu student buli omu alingiza munne kyakola nga bano oluusi bagala privacy. Kati nze naleeta ntya boyfriend wange nkyaze nga tuli mu hostel. Boyfriend aloke mpozi ng'ekikwekwezo oleese kisajja kikadde. Ne waba boyfriend kati bwemba ne babiri. Nga leero ndeeta omwe nkya ndeeta mulala. Eri abakyusa we bati. Of course. Togamba mbu ekyo tokimanyi dayas. Olowooza girlfriend wakulina wekka. Olina owayiriza omuwala w'abaana. Oba yagala okukakasa ensonga. Kale wayiriza. Sinja. Kankome wano. Ondetedde ate okirowoozaako. Bwe kirowoozeeko. Sooka olabe. Ndowooza teekako sentimita opime ng'olabe weemulese weemulese wenja omusanga next time oyinza okukomawo nga wayiseyo nga nsinga obunene nga expansion okitegeera expandinga nga lwaki teba expanding kati ogenda n'ofuna omuntu ng'oli akusingako lwaki aba tayongezaako ku size n'okuddayo nga oyitawo buyisi wali nga kyekirungi tofuna buzibu. Ekyo nina kibuuza ggwe kyekirungi kati olumukola mutya okutereera noga waayi ono ayiseewo nina by the way emboozi gye nawuliddeko kisingako n'engikunyumiza nze nnyumirwa emboozi kati waliwo olaba bano abantu abatundatunda kyamanyi obirabako ku internet abatundatunda obuntu simanyi bedroom products simanyi muwoomya mugejjesa biki ate obwo obuntu kirabika bulimu ssente nange nkoleyo ka bizinesi abaana babukozesa kubanga kankubuulire musobola otuula nga muli mu mboozi n'abawala we mutuula abawala 5 abawala 4 babukozesaako. I'm telling you the truth.
simanyi muwomya, simanyi buleeta mazzi, simanyi bukola ki. Abaana balimu ebyo ebintu kibeeramu gw'olabira ddala. Wabula nafunye ne business idea. Wemutula bameka? Wemutula abawala 5, abawala 4 bakozesako obuntu. Kitegeeza percentage esinga ebikozesa. Yes, percentage esinga ebikozesa. Era okusanga omuwala ng'ali ku nakyo kiri very rare. Kiri very rare. Mutuula olaba kale nga omutuula mu rentals, maybe you have some jazz n'abawala. Nze ntera okufuna abawala nga bankyalirako naye ng'olaba emboozi, of course tojja kukidisplayinga nga nkwekengedde. That's omuntu omutunula n'omuleka n'akuwa ku mboozi n'onyumirwa. Bitandikira wala ne bigwerera walala. Oli olaba byakugamba. Gamba ono ninamukwatamu. Ngamba ono ninamukwatamu. Simanyi kati kakubuze ddala singa omusajja bamukuumira ku ki? Lowooza ki ekikuuma omusajja? Buli omu aba n'ekimukuuma, buli omu abaako nekyayagadde ku muntu. Agamba oyo muwala mwagalako kino era bw'okirekera wagera okulaba ng'omuntu akyuka. Simanyi. Kati abategeeza mbu ono ninamukwatamu. Kati abawala, ky'oba omanyi abawala abasinga, naddala abawala abatalina mirimu, abawala just abeeyiya abadependinga ku ba boyfriends baabwe oba sugar daddy, alowooza nti omusajja alina mwagalako sex omulungi. Kati oba ongamba nti waliwo ebirala bye muba mutunuulira mu bawala, era ng'awamu kinkute offside. Kubanga otunuulira omuwala like buli muwala abeera ayogera ku kintu kya sex. Like my boyfriend loves this, ono ayagala kino, nina mukolera kino, ajja kunkyalira, nina kukola kino so that okitegeera. Kukirininga akaruumu ke n'ateekamu obuntu bwe n'akadaabiriza na kwekolako ebyo. Simanyi ntaddeyo kano, simanyi amazzi galina okujja, simanyi biki. Byebyo abawala bye babeeramu. Bizinesi y'olwo ebintu mu Kikoni gye eri nnennyingi. Gye ziri naye abasinga bakolera mu mayumba gaabwe. Abuguleyo najja n'asi. Yes, nabeera mu mayumba gaabwe era nga abasinga batunda mu contacts zaabwe. Nga abantu abamumanyi, oli gwamanyi nti kati Dias oba oli muwala wezijja n'enjogera naawe ogenda kunzikiririzaamu nti kano nakakozesa. Bakubadde tuddo. Yes. Ekyo buli mutuula nga muli bangi oli ekibuuzo akireka indirectly. So bwe mwawukana nga oli ajja kuba kamuwe wayogedde ku kino lwaki. Wakagulawa nange nagamba ate nno mbuyinayo nkuweeyo ka 3,000 ng'oli ekyesatu kye kiyiika. And I have a feeling oba ebimu tebikola. Bwe ndowooza bigezeseeko olabe ng'olimbuulira. Bigezeseeko. Ki ky'otalina? Tesiina kabina. Kakusumbuwa? Akabina ako kazumbuwa. Making her insecure. How? Ate n'abantu okukanvumavumako olaba ne famire yange. Nabo bagamba naye bambi akabina. Tokasaliranga amagezi? Amagezi gaki kale neeyagalirayo nga bwendi. Naye waliwo oluusi wentuuka ne mpulira nga kinkutemu katini. Oluusi oyambala olugoye n'olaba nga terukunyumidde biki. Ate nagezaako obubina bwa plastic nabo omala n'owulira ng'okakooye nga kakumalako Every expensive. Buli expensive. Lwaki oba ogula akabina? Oluusi ndowooza era peer influence. Naye oluusi era waliwo omuntu naawe Dias kankubuulire. Okimanyi nti abawala abasinga ebintu ebisinga tubyekolera ffe nga ffe. Kusinziira ku ngeri gy'owuliramu. Owulira nga parents otemalayo. Nga mpulira
like my heart is not full enough. Mpulira kino kyekibulamu. N'ogamba. Ningamba kangezeeko. Ate ogenda oteekako olugoye lwo. Nolaba ng'onyumyenyumyemu. Ng'okataddeyo. Nga naawe onolaba. I'm now smart. Now you look at yourself n'ogamba you're looking okay. Naate nga Mukama wate waba yakutonda. Kitegeeza akabina kintu kikulu ku muwala. Yeah, according to how we feel. Kikulu ku ngeri gy'ofeelinga. Kale shape y'omuwala. W'olaba omuwala nga talina kabina naye nga ali confident. Omanya nti singa yali akayina. Confidence ye yandibadde eri. Ndowooza oluusi malawo ne ngamba oba Mukama abeera alaba abantu be nagamba ono gwe. We yali atemakire nagamba gwe akabina otuse. Nagamba wenkuwa akabina gwe otuse. Kati nange oluusi mala nenerowoozesa naye Mukama yampa akabina nandibadde nkola ntya. Kyekisinga okubonyabo. Kyekisinga okubeera kale kyekintu kyokka kyembulwamu emirembe. Only that I know myself nti ndi confident. Bw'oyimirira n'ongamba ekintu ng'era kikwatidde ku kabina nkugamba lowooza gwasoose okukalaba. Olowooza gwasoose okukalaba. Kinnuma naye muli omutima mbeera ngamba kati ono alowooza y'alina amaaso yekka nze kubanga nkuze bangamba ku kabina kange. Nze nabeerako ne best friend wange nga naye ng'ayogera ku kabina era twayawukana kale omutima gwamala nga waliwo ebyatuukawo ne tutasobola okweyongera nga tuli bamikono. Naye nga n'akabina kaali kimu ku byo. Naye ng'omuwala yali ayogera ku kabina no, she had her nice body. She alina ebbina. Ye ng'alina ebbina. Nga nze siina. Naye nga ayagala okubeera waggulu wange all the time. Era when she changed school ne tukyusa amasomero, I managed to become nenvamu embeera z'obwatomboy kuba yali I'm making her insecure. Nga every time mbeera njagala engeri gye yangamba sirina kabina akiŋŋamba almost bulijjo. Simanyi wabula. Simanyi. Kati wabuvaako tokyabugula? Nabuvaako nembuleka nekutwalira sente nyingi. Bali mutwalira sente zange. Walaba akakabina ka Kikoni. Kateeke mu musheni olabe. Ng'obubina bwa bbeeyi. Ng'obubina bwa bbeeyi okatunulako n'ogamba ng'ate togenda nakambala buli lunaku. Era ogenda beera nako enkya obeere tokayina. Lwaki oba olumu okajjayo olugo? Oba obuzaabuza oba oyagala freedom yo. Obuzaabuza abakwana. Oli era akulabye bulala nkyakulaba bulala agamba naye leero azze ono si ewange. Engeri gye nakugambye ebintu ebisinga anyway simanyi oba kyange naye ebintu ebisinga abawala babikolera bo ngabo oba ne bawala bannaabwe babaviirako okukola ebintu ebyo. Kyova olaba ebiseera ebisinga ogenda osanga tugambe nga following y'omuwala ku TikTok nga waba muwala nga byakola biri waliwo abawala bye balaba nga kino kyenjagala nga following yesinga y'abawala nga si balenzi nti nabikoledde basajja be bamufollowing nga gwe okikolera gwe naye nga n'abawala abasinga kukola byokola olwokuba balaba kyekyo bagala babeere nga gwe. Gwe twoboleke Kikoni mulimu pharmacies? Yes. Ddagala kirisinga otambula mu pharmacies z'Ekikoni. Nagwe nali nyumya naye naŋŋamba nti sitooko gye bakola every time okusinga yaki after sex pills. Simanyi obuntu obuziyiza kono muzitambula kitono okwekebeza kutambula kitono naye anyway mu business ya medication and what sijimanyiko bulungi mu Kikoni like sijimanyi. I've not made research about it nti noba nina mukwano gwange akola mu pharmacy oba asobola okunyumiza. Of course abaana abasinga baba bagula post pill atasooka kugamba naye ng'ate
ne when nali ku campus abaana abasinga by the way abamira ezo post pills be babeera ku campus kubanga ne mikwano gyange ogenda okulaba nga omwana yamiranga post pill ng'akyali ku campus nga after campus takyagimira. Simanyi biki ebikyuka naye you realize that what you were doing wasn't good for your health. Waliwo ne maturity n'ogamba sina sigala nga mira post pill wenatuuka nga njagala okuzaala nga sikyasobola. Kati baba mira za kibuli every time kubanga bakola sex ngate ebiseera ebisinga by the way abaana b'oku campus wakolera sex ebiseera ebimu abeera takirowooza nti kati ngenda kukola sex. Be bano abamaliriza simanyi ngenze mu discussion n'ebigwereyo ng'alina okugimira ne wookola otya ng'ate obwana bwa campus obulenzi nga tasobola nakulowoozaako ye kasita amala. Ogenze mu discussion mu room nekigwera mu n'okomawo eno ng'olina ggulu. Era kye mba nina okugamba abaana oba olaba ng'oli ku campus ng'oli kulaba bino togenda mu room ya musajja ngenda discussinga bakola batya ameta for discussion abantu mugenzi simanyi mwina somako you have exams and what nawe bigwera mutogaanako omuwala bombastic side odukeerogamba ekijja kijje amala n'ogamba yenfa ki kasita waliyo post pills ate babeera bakakayiga ng'oli campus abeera yakakategeera ka post pills abaana abasinga kati nga kasita waliyo post pill naamira olwo kitandika okufuuka ekyalubeerera nga kitandika okufuuka muzeego by the way waliwo omukwano gwange yanyumiza yamira post pill nga yeebase n'abavubuka apo mukiro kimu post pill etwala ennaku 3 Leero neyeebaka n'ono luddako neyeebaka n'owookubiri luddako n'owookusatu kati n'alyoka amira n'akuba abaana bonna mulundi abaana basatu omulundi gumu bonna n'abatta abaana b'abasajja ddala nandika ogedde eri yatuga abaana basatu yakuba ebyonyi bisatu n'oli nakaweke kamu agamba bikolera ddala nagamba owaayi kamba maleyo lumu ate nekikwewunyisa muli mbeera ngamba naye abavubuka temutegeera nti kati omuntu gwe neebaka naye alabika va kwebaka na muntu mulala wekaba katwala zitola how long okamira 3 days 72 hours kitegeeza buli lunaku kati nga buli lunaku ali wa mulala ennaku 3 kati oba owookusatu yawulira atya nga jo yali ateekayo ng'obwana bw'abali abalala bugamba please totonyigiriza nga bugamba please totunyigiriza ngawe bityo we bibeera. Life si nnyangu life yo campus yebeera si kati gwe oddawo ng'oli mu karwentoko mu Kikoni n'olaba abaana nga babikola ki ekikujjira mu mutwe? By the way ebiseera ebimu nze ensonga lwaki nkugambye oluusi mbeera ndowooza ne ku business ideas kati nga woolaba omuntu atandika okubeera mukwano gwo okimanyi omuntu waba ayagala beera mukwano gwo atandika okunyumiza nebyotamubuuzizza olwokwagala okwegulako abo abaana abasinga ensonga lwaki nina abaana mikwano gyange nga bato kunze kati omwana wamala okumanya nti oli muyimbi oba kino how people want to relate with artists. Omanya abantu bangi kati ebyo ng'omwana atandika okunyumiza nebyotamubuuzizza nebyomubuuzizza kati nga ne judgment ye bate ogenda judging abantu bameka. The music career is big. Ochigwerayo ngo judge. By the way, nze sirina judgmental. Just you are I'm critical with things like I can analyze something mangu. Ninda banti kachona. Ninga mbera sina grudge nawe da.
mbeera sirina na bye nkulowooleza oluusi oyinza okunyumiza ebintu byawo naye nkutunuulira wemala nenkuwayo ka advice kenkuwadde oba okaagala oba tokaagala ne tweyongerayo kuba ffenna tubeera bakulu. Abaana abasinga ku campus they be above 18 so 18 naye anti obwongo bwa bukyali buto abamu baba bavudde mu bisulo abamu ebitwala babiraba ebipya true nga babiraba tebabitegeera ebimu amala galaba kati abo olaba yensonga lwaki nkugamba I can analyze something nemanya nti ono oluusi olaba omuntu nga kyakola akitegeera ng'amanyi kyakola amanyi kyakikolera amanyi kale buli kimu kyakola ng'olaba akimanyi kati oyo siteekayo nakyange nkutunuulira. wali olinyeko ku muti? Umuti because mbeera waka kati kubeera waka muti sirinyagamba nti no leero ntaasaako butaasa nazaali nanziwa ate mwetaaga sirina wange. I stay with my people, like the people I stay with are family, so there is that respect. What is kulinya muti? Yeah, the people that visit me at home are only girls. They come and visit me, we jazz, we talk. Kubanga ne brother wange abeera agenze kukola bikibu ebyo nga tunyumya ne bikomaawo naye si kulinya muti mpozi kyakubeerako n'abawala like staying with someone more than the time you expected them to stay at home. Maybe they have issues. Nainako mukwano gwange by the boyfriend we ate teyamugoba mu hostel gye bapangisiza ababiri. Hostel oba rent? Hostel bakukiza okusomola n'omukazi. So bapangisa rent abo bali batandise bufuubo nga bombi bali ku campus nsumulula osuna genda mu maaso nga mukwano gwange alina boyfriend ate nga bambi obeera campus waliwo bano ababeera nga ye alaba ali serious ng'omuntu amwagala bya ddala ne beeyagala wabula abasajja bamenya emitima nga waka bwe bamuwa ssente za hostel bamanya assula mu hostel abeera ne boyfriend we nga beegatta if they are paying rent for like 800 or this. Yes. Nga bwe bamuwa ssente za hostel agenda mu rent gy'abeera ne boyfriend we kati nga lunaku lumu bye mubeera munyumya n'emboozi zammwe emboozi zammwe ng'abawala oli n'asoma messages mu simu ng'oli amugamba waliwo no guy agamba kuwayo 1M omuweeko boyfriend nazisoma namugamba let's say oli ali mukwano gwange nze muweereza messages agamba so bino bye mbeera mukola nga muwala munno akuweereza message nti owaayi waliwo ono guy agambye kino nekino asobola okuwa ng'akwata essimu ng'azisoma kitegeeza bwe gyewali banga babikola. I won't judge. We listen. But we don't judge. So, ng'oli asoma messages namugamba so bino by'obeera okola kubanga balinga abeesigenga like they were trusting themselves naye nga gayi ye baali already bamukuteko ng'akiitinze. Omuwala yakwatako gayi ng'akiitinga so ng'already ali mu kunyiiga kati ndowooza yagamba ono bwe yalabye ng'amunyiiziza nayagala ye ne mukwano gwe badde mu bino. Omwana baamugoba mu rento ne bamugoba era yajja ewaka n'embeera naye for like 4 months. Nga tebaddangamu ng'oli yamugoba nga semester yonna n'omuwala n'atuuka ne bimutama. Nga naye ate yateekako ssente ze. Kati oba onookola ki? Jjukira obeera trusting omuntu twogera opewaka bamanyi oli mu hostel kumbe wafumbi kumbe oli mu bufumbi bwe basinza okugagawaza gundi ezo pharmacy ng'oli mu bufumbi obwofumba mu rento yamwe nga kitegeeza okwepangira abasajja mu rentals kikyangu nnyo. Otya like kati ng'olaba ekyamukola nti waliwo nogaya
akwegomba ayagala ayina zino. Wabaawo era omuntu watuukira okugamba ekintu bwekyo bwekityo abamu yinza okugamba abeera mukwano gwo nga munyumya bingi ng'amanyi embeera zo ng'amanyi kyoyitamu ng'amanyi sisuubira nti kati nze nsobola osanga girlfriend wo gwe simanyi ne mugamba waliwo gaye akuwa sente weeziti omuweeko. Kitegeeza baba beemanyi ka community engeri gye babeeramu bwe bati baba beemanyi nti nze wefuna gaye ampa bweeziti nzikiriza n'oli n'amanya nti oliko omuwendo agamba omwana n'obuliko gw'oyagala ayagala zino namugamba kati kwati okwetunda okuli mu somamu kati nga bamugoba omwana namutunuulira naye ng'era nga sijajinga ngamutumye nga ngamba nze bampe 80,000 gya hostel ngikwate ngiwa omusajja ne bwe baba basindikira ez'okulya. How money is supposed to spend on a woman? Lwaki nze nkwata sente bazadde bange ze bampadde bazijje mu ntuuyo zaabwe nga nze nkuwa love yabika kaafa akalaavu kati ekyo mba nkirowoozaako ki at least ebintu ebitonotono nga gift if you've been there for me through this and this nsobola okugiftinga let's say there is a reason to gift you naye sente za hostel Iwa mutima gwagumugu. Kati boyfriend gwolina yalowooza omwagala. Nina akayimba kagamba nsaasira abakyalummu emitima mukabisa kajjanja mu ntama omutima naguzimbisa sementi wa hema kati omutima po. Ebyo byoyimbira abaana mu Kikoni. Ye kambuuze oli muyimbi kati mu Kikoni fan base eri etya? Fan base yange mu Kikoni abasinga bawala. Yeah, girls are my most biggest fans in Kikoni. Because abalenzi bo bagala kulya. Ayagala kulya ku muyimbi oyo alimba. Sina abafanzi bangi nga balenzi mu Kikoni. Nina abafanzi bange nga balenzi naye si mu Kikoni. Kati tebakulaba nnyonyo ne bagana naye kati ono muyimbi story ekifena tuli mu environment yo mutaina kyatugamba. Ayabana bazalawa okuzaala kyoba omanya nze. I'm not desperate for fame or what. So yensonga lwaki olaba ne bwoba ofollowinga muziki yange muziki wange tewali nti nina influence eno mukati bampise yangu woto oluyimba nganta. I release music on my face and making sure nchengendo okuta I'm okay with it nange manyi chengendo fulumya wabweru wonoba okyagadde kigenda kunsanyusa oba tokyagadde nze nkyagala. Ngeri gyoli mundu ng'abaana wala tebakusaba ku balenzi ne bagamba waaye gwe sereebwa abantu manyi bangi actually abansaba abavubuka be bansaba abawala. Be bansaba abawala era waliwo wenatuuka nga nkikolanga business though nakikatingamu nga I take club fillers mu mabaala nga nina abawala mikwano gyange nga bo baagala simbula nga kati oli naye yakitegeera wengenda abeera amanyi wentwala mikwano gyange at least ntuta abawala nga 15-20 agenda kufunayo abalenzi ababagulidde ku mwenge yagenda kukola kati ngana nga mpayo kasente nga mbeera waawo naye natuuka nenkitunuulira nga disrespect gye kijja naye oluusi ng'olaba omwana abawala beekola ebintu nga kale my heart I don't know how my heart is naye waliwo wentuuka nenumirirwa omuntu nemutunuulira olaba ebintu bye yeekoza talina bikola nga neŋŋamba wabeera nze sande kikoze kati nentuuka nga nnumirirwa abaana abo naye nga bo tebafaayo ngera we bavaayo ng'abeera enjoying kasito actually sinabwoba omuwaddeyo transport ngenkyagamba thank you Shiro kyokka nga gwe you were working nakitunuulira nendaba nga
Obutekwa kutunda bawala bano. Si kubatunda. Kubanga the way I would go with them, like nali ngamba mbatwaleko out leero, are you okay, we go out? Kubanga ninga nina sente z'omwenge ng'ebbala limpa sente z'omwenge ne linsasula ne limpa transport. Kati nga kyenkola I just go with my friends. Back in your mind go chimanyi? Nga nkimanyi kyenkola si kituufu. Kale sijja gamba nti si kituufu oba kuba tuli bakulu. Ninga at the back of my mind neewuunya kino kyenkola kye nina okukola. Indirectly bo baali tebamanyi nti obatunda. Yeah. Baali tebakimanyi. Naye nga nange awamu mmala ne convincing I'm not telling them. Naye nga we mmala ne nzijukira the deal we made with the bad guy. Ningamba this is almost like selling people. Nga bonna bajja mu Kikoni? Mu Kikoni banda ebyo ebintu nabikola kuva dda. Nemala newena senguka okudda ekikoni nensigala nga mbikola. Kale abantu baali bapya banga n'olyoka osombaawo. Kati ate ekyambogo we nakoleranga abangi. Waliwo natuuka nga ntwala ne costa ng'ejjudde. N'ogiwa mu bbaala? Nenjitwala mu bbaala. Ng'ey'abawala? Ng'ejjudde abawala. N'obagamba leero tugenda wano? Leero tugenda wano. Ndaba mamma nedda. Ndaba costa nga zijja ne ziwa abawala ku mabbaala ng'olumu nga ziriko ne hostel wa gye bava. Exactly. Omunne aba abayiseemu akanana mujje tugende nina bwe kakubidde. Oluusi mubeera temukimanyi. Mumanyi mubeera mukimanyi. Oli nga mumanyi sometimes bakuleetinga ne fake birthdays. N'abagamba ninayo birthday yange. Ninayo birthday yange leero. Jangu tugende. Nga beesala obuweero obwabwe. Njagala ku birthday ombe nzaasinza okwamala mulungu alabako. Kumbe ugenze kwetega nga totegedde. Ate jjukira when you're going nga muli bawala mwekka mwambala bye mwagadde. Mwambala we basinga n'okwambalira. Kuba oyagala buli ali mu balabe ng'atunuulira ggwe. Nga mukimanyi abawala muliwo bangi olina okwambala yo best. Naye namala nenkitunulamu neŋŋamba olinayo bizinesi z'endala z'olina okukola rather than that. Kuba partly actually ekyo kintu awamu kyansikamu ne music nga I'm so common in those bars. Obaga muyimbi waffe. Muyimbi waffe. Otuuka ng'obuyimba babukuba. Ng'obuyimba babukuba. Kumbe nze nzize mu birala. N'oluusi mba sikafuddeeko oli olw'okuba mwebongako muguliddeyo bbiya ng'akukubirayo. Naye nga ggwe waze mu bizinesi oze kukola. Abamu bamaliza bagenze n'abavubuka. Naye nga abaana abasinga kyenkugambye nti baalinga mikwano gyange nga I go with people that I know. Mpozi bino olina mukwano gwe naye alina mukwano gw'omulala ayagala jamutugenda. Nakulabirirwa nti agundi yatutwala jja tugenda. Ebyo bye mumaliriza maybe oyo gwe sobola kumanya nti kati yayitidde wano. Naye nzijja ne nkubuuza mukwano gwo gwe waze naye aliwa. Kuba we tuba tuddayo tugambe essaawa 11:10 Costa mbeera amanyi nga we twabadde, manyi abanywedde nnyo, manyi abakoze kinga. Kale nfaayo ne manya nti kati kino kiriwo ekiti. Bwezi challenge yaliwo ng'abawala oluusi atuuka nga yayagala genda mangu maybe ng'akooye alina kweteeka ku muyaga gwa booda ng'ate mulina okuddayo wamu. Nga bibeeramu ebityo naye ng'obulamu bwo bubeerawo. Life moves on. Oluusi omala n'olaba nga kino ky'okoze this was a mistake. Naye n'omala n'ogamba Ogakowummulemu. Kambiwummulemu bino. I can't move on with that. Nga business ekomawo ng'ekomyewo obiddamu? That's a decision for another time. Kuba nagireka njiraba. Nagireka njiraba. Percentage yaki eri singa mu Kikoni abaana balenzi bawala? Bawala. I think balancing. Naye mu rentals abasinga bawala. Lwaki abawala bali nnyo mu rentals? Simanyi. Sikitegeera bulungi naye abawala be basinga mu rentals. Okusala embiina.
ekyo kyo bambi okusala embiina kibaawo naye ate one thing about Makerere kirabika waliwo consequences z'okusala classes ate nga ziri strong. Kubanga olaba ng'omwana ne w'abasaze class abeera ku bunkenke y'ensonga lwaki nkomenkereza bwentyo. Abeera ku bunkenke nga mmanyi leero mpwedde nga kale abeera akimanyi naye ate abaana abasinga bakola day courses abakoze dde jjukira of course out muba mugenda kugenda kiro weekend abasinga basoma misana nti namanya nti banyingira nnya wenkomawo 14 bakapaka 3 mpozi ng'oli musiru busiru nga ye abeera alowooza nti ne ku lunaku weeruti alina kugenda mu bbaala eri abagenda buli lunaku nze nnaku emmanyi tayosa bbaala namubuuza owaayi kino kikola otya ng'ali campus tayosa bbaala alabika abeera baithawo waliwo abaana ng'oli asobola okugenda abeera manyi let's say today ninayo class emu ng'akimanyi ngenda kwebaka by ssaawa 9 ngenda bazuukuse ngende nsomeyo class yange ngende naddala abo abaana abakola evening waba akola evening kiba kisoboka kuba classes zaabwe zigwa ssaawa 3 kati class ye bw'etandika ssaawa 9:10 ne bigwa ssaawa 3 nga lwaki tagenda mu bbaala aba asobola okugenda kubanga I can relate it to myself nga wenali nga ndi very serious music nga ndi nkubanya ebivulu simanyi nkoze kino nga buli wekakubya embeera y'okuba lobbies nange ndabikolanga naye nga nsobola okwebaka ssaawa 11 ssaawa 2 n'enzukuka ssaawa 4 n'embeera mu class. Kati crime eri etya mu Kikoni kuba abeera abaana bago competition crime explain that more like crime rate like okwebba simanyi ono ebintu byange bibuze ebiki of course kuba obongamba nti percentage esinga mu rentals mu Kikoni nga bawala competition manya naye baawo bubbi bwangoye bwe businga rentals by the way bubbi bwangoye taddeyo engoye z'okuwaya nga tozisangayo naddala bano abaana babeera mu rentals nga tekuli kikomera like nga we bali tebali safe genda oli agenda okugamba oyinza ogamba omuwala yambala kali kagoyeko koba oyambala leero omwana gwe nakateeka kuwaya ne bakabba nga bazibba buba bubbi bwangoye actually mu bawala ekintu ekisinga n'okuleeta confusion mu bawala simanyi clashes engoye ate kati kyandibadde ngo at least ogamba nti makeup naye kati abaana bajja bakendeza ku makeup abasinga baagala nnyo okubeera ku nacho abaana bagenda bakendeza ku makeup naye obubbi bw'engoye buli nenikazi bazibba simanyi I haven't had a scenario of knickers naye ng'engoye kubanga knickers oziterekawo era omuntu wagibbira abeera mukwano gw'omunyumba nti ajja kukyaliro ng'alina ensonga ze togamba nsobola okujja n'enziba nekayo nga njagala gyambala mpozi nga balogo bulogo ibadde bibakweroga tebiriimu nnyo simanyi about that naye mpozi I haven't encountered it ate siina mboozi nnyo mpozi bano waliwo omuwala actually ekyo nali nga nkyalina ku Kyambogo ng'omuwala alina ebintu bye yeesiba mu kiwato ng'ayagala nnyo obutiiti naye ng'alina ebintu byasibamu mu butiiti nga si butiiti bukka nga si butiiti bukka ng'alina ebintu bye byasibamu ng'amumanyi bulungi ng'olwo ng'abiisiba nga buli mwalaba nze namulaba oba yali alowooza neebase because it was during that day nga bino bye munaabeera nga siinayo class right now alina mukwano gwange abeera mu rento nengenda neebake ewuwe nga yeesibira ebintu bye mu butiti
ne muna abalenzi bye bagambira simanyi obutitti ye ng'agattamu ebirala ng'oli alina byagattamu era bannaye nze simanyi oba kuva kwolwo newe nsanga omuntu ng'agamba yayagala obutitti nkyekengera abasinga baba Baganda. Kiro oli muki? Oli atuleta kukamanyiiro ati. Si kamanyiiro. Oli muki? Si kamanyiiro. I rather not say. Wali otuuse? So Abaganda tukola tuti. No, sigambye nti mukola ngambe biggest percentage. Nga ate kyemanyi n'abali ebweru eyo mukimanyi. Senti kamanyiiro oba ki naye waliwo oluusi ebintu bye bakola n'ogamba yii kiki ennyo. Baŋŋamba mu rentals tugambe olunaku ng'olwesande nga buli omu waali. Buli omu aba ateeka ku saawundi kyaba na kye beekola. Oli n'atumbula abamu nga balinayo ne exams. Nalaba kamemu ng'oli agamba I texted my neighbor mbu redisco the volume I have an exam tomorrow. Oli n'atumbula sound muhuufa ye amuteerako kamya yali mugezi nnyo. Mu kibiina newondoosoma munsi birala newondoosoma naye bambi awamu mbala nenkitunulako nze waliwo abaana be nasomanga nabo ng'oli omwana ye bambi yakuba yasoma ekiro ennyo yakola atya naye nga results wezibeera zikomawo yasembye nga asoma nnyo ng'omulaba oba balinga babikula ebitabo nga just abikula n'akitunuulira. Gwe oba abamu bateekako sawundi nga balina emikolo emirala gye bakola. Bengawe wali okikozeeko? Tesibeera nko mu rento. No, like nga anedda sikikola nnyo. Njagala nnyo nakyo sawundi. Kyekikozeseza tenakyo layiti omuntu wanakyo. Njagala nnyo nakyo sawundi. Lwaki mba ngattako omulala? Okay. Wali ebbali gw'onoonyumiza banno. Nti owaayo omwana endongo yagikubye endongo. Wabadde no nga remix zitabuse. Nga tolina by'ogattako. Si byakubuzaabuza. Ntera okulaba nga omuntu wakyaza ka music keeyongerako. Awe mutegeerera. Eteekeddwa okuba nga ensonga eyo. Waliwo n'obwedda. Obwedda kali wansi kali loki. Naye nga wamala okukyaza wagenda okugwako akabanga nga music atanze okweyongeza. Nga vibe atumbula. Genda okuwulira ate biwedde nga badda. Naye mu mitevuga mu Kikoni omwo olw'abaana oli akutte mu girlfriend wa munne biki okulwanalwana okwo mikwano gwawukana bibaayo naye sinalabako ku fight naye I have a feeling nti bibaayo kubanga oli ajja n'akunyumiza oli engeri gy'abadde yeekoza ku boyfriend wo oba biki olabira ddala nga kyamutuddemu oza bibeerayo naye nga bibeera private ne batakunyumiza ng'oli mukwano gwe gwanyumyako yeyabikoleza ku ng'abeera akugamba oyo yantama nasanga text messages muwezi ti musimu yono biki ng'omanyirawo byebyo ebyatuuseewo. Twogere ku ndongo yo. Endongo otuuseewa ki ekiriwo tuddawa? Endongo ye mweri kubanga ne music. Naye ng'okyagirika endongo? Yes, nkyagirika era nina akayimba akapya ke ngenda okufulumya. It is getting out next week. Hey. So, kajja ate ndeeta amaanyi international vibes. Yetya. Ogenda kawuli. Nze ekito kyo tuli ennyo nga mwogera international vibe. International girl. Yeri gy'omanyi nti oluyimba nga wonna olaba nti kati tubeera wano ne tukuba ennyimba z'aba Nigeria.
oluyimba lusaze terusigadde wano e Uganda e Kampala n'olugenda sala n'olwange lugenda walupimidde ku kimaama nze nkimanyi gwerinda era we lunaasala nja kukomawo nkugambe saakugamba ate lunaasala emeka nange mbajja kuba nduwulira waliwo olusala ne tutaluwulira manyi n'okugamba saakugamba olina ennyimba mmeka I have 7 songs. Video and audio. I have 4 videos. Yeah. Nina just was searching a Shiro niche anywhere. Everywhere. Shiro niche. Niche. Yes. Yes. SHIROH space NISH. Niche. Yes. Musical dance omula. Nina nyimba eziwerako ready for you simbubi ebyo. Jaribu. Kale nyimba. Jaribu waliwo olukubira. Jaribu. Oh, jaribu. Kyembuuza nti kati nze abalabi bembuuliza. Jaribu waliwo okugeza kutegesa. Nali ndukubira abavubuka abagala okugamba let's say kale abavubuka abatayinaamu. Bakugamba oba olina ofuna kokonyo kale tubayiya mutuyiya leta sente nange leta sente bazaddeyo babiyagala byokola yes because bampeerera nsome music naye obeera eri mu studio ng'okola ebyakabi so si kudda ku street ate ku street wa kati wano ba ku street naawe mba ku street mutembeya ndongo yes olina management no okitegeera of course endongo newoba ng'okoze otya n'otya endongo by all means newoba ng'olina management olina okufaayo naawe ng'omuntu olina okufaayo naye ate si kyekimu nga omuntu alina management kati buli mutembeyi wa ndongo nga woolaba nti nno ne mu maduuka mu byotunda ebintu waliwo ali mu dduuka baga nti oli edduuka lye then gwe oli ku street oyita kamukamu kati gwe status yoliko si emu neya gundi ani zafarani ayina gundi nti yalina dduuka liwewo swangstegeera kati gwe oli mutembeeyi nkikiriza nange edduuka eryange tonakola dduuka oli mutembeeyi ndi mutembeeyi era oba wabaye edduuka eryagala ntundireyo tulabyeko abatembeeyi nga bafu endongo bagifunyemu nga talina lebo naye ng'ate akikuba n'okusinga bali ng'omutembeeyi atunda wali kacyekalawe n'atunda okusinga ali mu dduuka era ebiseera ebisinga abamaduuka bayomba bebagamba kesi seekole abatembeeyi babagobe kati namwe lebo zezigamba endongo bano bagyonoona bayibawe kale abatembeeyi endongo tukitwala kubanga naye waliwo beesala era kyembadde ngenda okugamba ogenda okulaba abatembeeyi wetumala ne tukyonoonera we tuteekerawo pressure ogenda okulaba nga swangs tugambe swangs oba any other label efaayo nnyo omuyimba atebanga oluyimba kubanga abatembeeyi nga batenyimba ogenda okuzibiriza wotyo okubikula amaaso just 2 minutes ng'omuntu luyimba luyimba product gundi society negigula public negigula kati oli ali mukuteekamu ennyo okulaba ng'azimba brand yogunagamba natandika okweraliikirira kuba babeera investinzemu nnyo kati abatageno neka product ko kalayisi okayiyizayiyiza abantu ne bakagula ku TikTok naye nga tubasabire tusabire era kubanga awamu nange mbala nentuna nenkirowoozaako yes as much as njagala music naye bazadde bange bansasulira nenfuna degree mu music naye mbeera awo oluusi neŋŋamba Bannayuganda nga music wange temuwa mantu kiki lwaki temumpuliriza bannange negamba mumpulirizeyo kayimba at least nkubeeyo kahiti menti kano ddala era nfaayo nnyo so that wendikubira oluyimba lwange ne lusala weeruti nga luyimba omuntu wanaaluwuliriza jagamba n'omwana alina bachelors mu kuyimba tagenda kubeera awo ate agambe unprofessionalism
ndowooza bye musoma birala ne ku street birala. True. Kati ogezaako okubigatta osanga biclashingako n'okitunya n'ogamba yadde kino kyengenda okukola si kye nasoma naye kyekiri mu market right now. So nange nina okikola ogamba kankitambuze bwenti ndabe nga nange mpitawo. Oluusi okola mistake ng'ogiraba nti eno mistake mu music. Yes. Naye n'ogikola because that's what the street public kyeyagala. Tugenda kukola tutya? Kulemezaamu kubanga nze siri wa kukita kati. Akulembera teyasoma music. Kyokka kikugu. Abasoma music tuli eno emabega. Tekikuluma bolu. Kinuma. Of course kinuma. Naye mu gavumenti bane tulwa twasoma endongo. Government where are you? Nze nasoma endongo, nina degree mu ndongo nasoma. Naye bapi mumpulirize. Of course kinuma kyobambi kale kiruma because obeerawo waliwo oluusi tugamba omuzadde n'agamba obeera omulowooleza n'ogamba ono akimanyi nti wasoma music kubanga recently zadaddi wange yangambye lowooza kukuddayo kusoma naye wenamubuuziza should I upgrade nfune masters mu music nangamba nofuna course endala. Alumwa. Kyandaze nti alumwa naye kasita yabaddewo nga he's ready to invest in me again agambe kati engeri gy'obadde mu Kikoni bukimu okimanyi ogenda wali kumaka nenkitandika bupya ndi mukirowoozaako. Okyokodayo soma? Yes. Alumwa yalabye nga byakuweera byonna sente ze yoza mu ttaka. Wali oluusi ne wabeera kulowooleza ku mulimu tugambe alina mukwano gwe gwagenda okukonekitingako. Ndoza oluusi n'agamba ate ono yasoma music akonekitingira wano eno business. Galabira ddala kati abalina okutuemployinga mu music industry ndowooza ffe tulina okweemployinga. Kuba kati ntunulamu ne ngamba kati nsabewo omulimu gwa music apart from teaching music. Nga ndaba omwana ava ku street nga agamba tombulira byakusoma music nze kino kyendiko kubanga osanga oluusi omwana yamala P4 P what n'ayingira mu ndongo n'atandika production n'atandika biki ng'olaba tolina ky'omugamba practical skills azirina yadde talina mpapula. Kati nze nagezaako nnyo so that mbeere wabweru mbeere mu theory mbeere mu practical life. Balancing era I be on street mbeera manyi when I presenting ekipapula kyange somewhere if God wishes kinakwatirayo eyo. Fulumya ogende ebweru presenting ebipapula byo but they will listen you out. Kyekyankubisiza international vibe. International vibe wagikubyewo abasoma music gweba olowooza kikyokoze ensi kyeyagala kati owulira tonana ddufulumya ensi tenalowulira ddwagala otandise n'omuntu yenna amanyi music analuwulira kajja ogambye amanyi music. Yes. Public kyeyagala kirala nammwe abalowooza bamanyi music kyemwagala kirala andi be batono ate tebali muntu si be basalawo endongo nti eno esale. Naye sometimes waliyo by the way music gw'olaba nga bamutaddeyo wabweru ng'asaze n'olaba nga akwalifayinga. Yes, gyali naye mutono olwange nalwo olugenda beera mutono ezo. Kati ku nnyonyi gundi nkudi zaalinnye enkudi zaalinnye olibanja balabagwamu amaanyi nebagamba kati music tumwagazaaki era kugwamu amaanyi. Oluusi mala nendaba epasi ng'alwana ne diripazo awo. Babeera mu muzanyo, their friends babeera mu muzanyo. I know, naye ebintu bye boogerako they are always facts. Yadde babeera mu muzanyo. Nga gundi akugamba kati mbulira leero guno mwezi olinya ennyonyi. Olinya ennyonyi ki naye nga olabira ddala nga music epasi gwakuba ne diripazo gwakuba. Janjawulo nnyo naye Abannayuganda baagala nkudi. Okitegeera. So kaakati naye of course music is for enjoyment. Sigenda gaana muntu yenna kunyumirwa kyayagala naye anaaba anyumiddwa ekyange
Sokoyitire eno funayo abaana bawandiika ebyo ebiyimba webityo osooka okuba ebiyimba nga bina nga bisalawo wano mu gundi wano ku ground olwokuba abaana bwe bakutegeera olutandika bazirya ensendekevu kati olaba bategamisi bagambe omwana eno yali eno naye uluddeka n'akayimba abantu bakutegeera naye nga ani eyakola ekyo ekintu gw'omanyi abaana bakuba endongo wano mu kutandika n'atandika okukyuka n'agenda gy'ayagala kati olaba mudra abituba bino biki n'amaana n'atuwaayo kakayimba amala n'akikubayo naye nga bwakuba kali ak'okuwuliriza musooka ne mwebuzaabuza anti kyekugambye nti naawe kati kyoba okola tufiidinge nga bw'otujjayo bw'oti kankope mudra kamukope no ndi mukopa like amagezi agagokuba nti okoleko kino okoleko nekiri abantu bawe social media zizo webakusanga ayagala okubuuka gwe manager gwe muyimbi gwe promoter nze accountant nze nonya ne management kubanga awo lusi mala n'emitunula kubanga waliwo era emirimu emirala gyekola wamagezi waate ekintu kimu taatawo kyeyagambe ekyoba okola ddayo osoma ebintu magezi omazeemu namba mu bantu ababadde bampa bensuubira okuŋŋamba ekintu mbadde nkusuubira mu kisinga no ati ojja genda osoma ebiri ng'eno n'endongo bw'ogigira oyinza okumaliriza erikosi oba wakagimala bwoti ate ng'okupya oluyimba kati ate nga olina omulimu omulala kati nkubulire omuntu kati olaba Santana lawyer kitegeera yabisoma n'amala naye naali mu ndongo guli omulimu wegujja nga yina gwagenda owolereza sipiidi agenda n'atema okitegeera kati social media handles Shironish buli wamu Shironish Twitter, TikTok, mobile money. Mobile money, Instagram, Telegram. Telegram joli. Ngojo gato je kakasa. Igo bajita Telegram. Jendi. Nade engeri je kakasa. Ontunuli. Okolera yeri kolobero. Ontunuli de ngolinga inacho isa. Yati Telegram mune. Zine panzoni. Kale. Buli wamu kale all social media handles Boomplay, even the music distributors buli wamu Shironish SHIROH space NISH Shironish purity just purity just yeah. Why should I go purity just I'm pure I'm real wait what that Might be 1 hour